Olamusinzaako ssebo oba nnyabo Kadama TV. Amannya gange nze Aisha Ndagirenga ndi Saudi nga nvira Uganda. Nyedde nsaba nina ekizibu kyange naye mbadde nsaba abawuliriza naye abalanga waliwo yali ayiseemu kweno embeera gye ngenda okunnyonnyola bampe ku magezi. Nasooka ne mbeera nga amaaso gange ga red, then ne gava mu red ne gadda mu yellow. Omubiri gwonna keera nga gunnuma, omutwe kamunguluze annuma nnyo omusaawa z'omutuntu. Omuliro mpulira mungi mu lubuto. Mpulira omuliro mungi. Nzena ne ntuuka nga nkankana nga mpulira sina maanyi ate nga mbalira nina okukola. So nabadde njogeddeko ne bakama bange bagamba bagenda kuntwala mu ddwaliro. Naye mbadde nsaba babeerawo yali ayiseemu nko mweno embeera. Bambi bandagirire ku ddagala babeerawo nga nsobola okufuna muno mu kiyumba. Bandagirire ndikozeseeko kondabe nga tebannantwalako mu ddwaliro. Yanziza nnyo ssebo oba nnyabo. Nabafunye okuyambibwako. Bambi nsaba abawuliriza bannange bannyambe ndi mupya. Gwe guno omulundi gwange ogusoose okujja Kene Saudi. Kati ndi ntambuza mwezi nga gwa 8. Naye bambi nsaba ku buyambi bwammwe.